Mizindalo tulyoke tumanyi Kazimba ayagala nnyo Katonda, muntu wa Katonda, atandike kubuulira njiri. Ngaba Amerika we bajje bongera abantu abafudde wali e Congo, enseganyo okutereera e Congo, ensi zino bbiri kati olutalo amawanga amalala galwongeddemu agamu sente galuyingiddemu okumulaba Bayibuli kati tunabalabira ku bikolwa byabwe katumulinde nga bajjamu ababaka ba parliament abaminista abagenda okuwanika emikono kubabba amabaati tunalaba nga gyali tubadde tubiwulira ebisiyaga naye kajansi mbadde sibiraba oba bitambula butambuzi nga nsenene simanyi ebisiyaga yagala birabako mukaveera anti kakati nze mbadde mbiwulira bibyo nga biringa nzige zetwawulira nga tetwaziraba enzige zijja akati nnyo abakulembeze bano waliwo abakulembeze abajja okiwulidde abajja abakulembeze nga si bakulembeze ne bava ku mulamwa balina amaaso balaba tebalaba bakola ki naye oluvannyuma ne bagamba nti kubanga emitima gya wagisavuwadde omutima gwa Kazimba gusavuwadde nze mugwemba ndaba ebisuubizo bye babasuubiza bano sente mmotoka na biki bye bisinziyaga twabiwulira tuwulira ebisiyaga okuva edda twabiwulira dda okuva edda owulire ekintu ekibeera ennamirembe kigenda okufuluma eno baba batuula dda nga abakulu baali badde Kazimba we yali kiwulidde teyali bugutanye nakyo mu bantu yali maze genda ne batuula ne bagenda ne tubuulira ti Kazimba ndaga nti maze ebongereza emyezi ebiri nga ndi ku kintu kimu abasajja ba ntiyo tetambulira ku bisiyaga Kazimba ali mu byabufuzi oba tukole tuti Kazimba kyalikoze ave mu bunaddiini yesimbewo agende butereevu kubanga Bayibuli Yesu yabagamba nti mumpe ennusu eno njirabe n'agitunulako n'agamba ebya Kayisaali bya Kayisaali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Very good morning, good afternoon. Whenever tulaba na flash na Uganda unakolwa lero. Today ndi behind the camera nemeja kibira ngo sebo twebazo ko bulabwa kwa mateshani mulamu ntyate woli. Lero tubazo kama ne twebuza febani abachali mu kusa mukasera kana batusinge sente okumanya n'okutegera abakitadda. Nilwa kitacha Katonda febwe tuli. Meja kibira ngo buze nnyo egwanga likunonyeza nga tilikulaba ne tulowoozo obadde mbuwambi. Waddayo mu nsiko nanti mukatere embundu mwatongo obogerero obadozeyo mu nsiko nange simanyi nenga mwebale nyo abali kushona ko lwalero this is the fashion of Uganda to update you the latest issue that happening around the country ate necho kubirito bazomukama nti bulwe tujjano ku kamera tetuze kweraga oba tusinga okulabika obulungi oba okwanyisiganya n'obwenyi baffe tubo kuleeta ekyo badde tomanyi nabo twe updates kukyomanyiko gobadde oteesa otya mu kino naffe tuteesa tutya. Programs za pezi zitambula n'abantu abenjawulo okuli Haji Kabogoza alombeddwa asangibwa ebwikwe mukono sente zabula mulumbagana nonya mukazi oba abakazi abalina sitoba yabo nange simanyi bintu byagana Haji Kabogoza alombeddwa asangibwa ebwikwe nemeja kibirango bakatonda akuyitemuko simanyi Haji Kabogoza akulumbagana akusasire muko nawo labembiranga bwetambula tulabe bitulizo okukyuka nanga osemanyi ne general buza kwa tulaba tutambulirawo ebisiyaga bifuse ebisiyaga Kazimba agambe Church of Uganda ye agenda kujiregisteringa out agenda kuba mu Church of Bungereza akole church ye yaba kusai mu Uganda so twebuza
tugenda kuddawa ate nekyokubiri kyobba abantu kyaliwo mukadde waffe Jabi Rugaba William embeera tunakutereera anytime is be moving for medication please kind if you can have the capacity to jazz up with him kola kyosobola okukola tutambule awamu naabwe kwe tuli tutuuse Meja gyobulidde bulidde era tubadde mu mbirigo era nga bwe wazirwa nokwemubirangako ku bintu bitaliiko era mubeera mu mbirigo b'ekiseera mu mbirigo za ttaka era tukyazirimu emutunga awo kitikaawo awo tubadde mutungo kitiko nga kuserena awo tubadde waliwo abantu abaali bawamba ettaka nga baali wamba ate abantu nno bakulu bavunanyizibwa mulimu dokita alina mirimba awo bamwita Sebuliba mulimu n'omulala mubaka wa parliament bamwita Kabasaalira so kakati dokita ndowoozo dokita Sebuliba yabadde agenda abaguza ng'atunda ekintu ekitali kikye n'akiguza omuntu naye tukyaliyo olwokusatu tulina olukiiko olwa RDC ajjaawo nsaba okkiriza olukiiko olwo ndubeemu bantu abo abamu basaana bbamu era nja kufanya okulaba nti mu lukiiko ojja kubeeramu omukulu agikabogoza tukutumira tukulamusa ab'emikono bali batya naffe tujje tuli tubaddeyo naye nga ebintu ebisinga ekikulu mbadde mu byambirigo bya ttaka ebyo Kajansi ku poliisi wa RDC n'awalala era ne kati wenva wano gyendaga naye eggwanga nga bw'oyogedde wano tubadde tubiwulira ebisiyaga naye Kajansi mbadde sibiraba oba bitambula butambuzi nga nseenene ebisiyaga oyagala birabako mu kaveera anti kakati nze mbadde mbiwulira bibyo nga biringa nzige ze twawulira nga tetwaziraba enzige zijja nnyo kati ebisiyaga tubadde tubiwulira buwuliza ebisiyaga ebyo byebiseera ebimu kugamba ebintu bijja nolaba ebiseera by'enkomerero ebiseera by'enkomerero bayibuli byeyogerako ebyewunyisa bingi bayibuli ega nti bijja kubeerawo ebyewunyisa bingi bijja kubeerawo kati okwesalamu bayibuli ekwogera kujja kubeerawo bajja kwesalamu ebisiyaga na biki naye ate ebyo byonna byonna okwesalamu Kazimba kwagamba tujja kwekutulako nawo ate mu bayibuli kuli mu mpisa mbi kuli mu mpisa mbi okwesalamu ebisiyaga biki takataka ebyo bwe bityo kakati birina okubeerawo kakati omuntu ayinza okuba nga ye alina mu mutima gwe manyi bayibuli egamba nti ekintu kyonna kyogenda okwogera oba entalo oba enkomerero ku mmwe evaawa munda yammwe kino ekyokwesalamu kiyinza okuba nga kibadde munda yaabwe nga platform kwenza okutandikira tukole ki katulete ebisiyaga tugambe ebisiyaga biri wano kubanga nze sibiraba butuufu era eggwanga oditeekako ekivume nga ffe eggwanga lyaffe diteekako ekivume naye kintu kibi nnyo era njagala abakulu abatambuza ekintu ekyo mpulya Kazimba agenda mu parliament bwe banaateesa ku bisiyaga yagambye alina okubeerayo nenjamuwa ebigambo bibiri mukama waffe bye yakozesa mukama wane Museveni Yesu ebigambo bye yakozesa ku batume nga abalinga Kazimba yabawa kino yabagamba baali bazze eri Yesu ne bamugamba nti mukama waffe twali tusimba eŋŋano twasimba eŋŋano ennamu ne tugenza okulaba etandise okumera ate mujjiddemu n'eŋŋano ey'omu nsiko Yesu yabagamba nti mujjeyo wakajanja temugikuula muleke bikulire wamu eŋŋano n'ebiŋŋano bireke bikule omukunguzi wanaatuka okukungula ajja kwawula ebisusunku abijjemu alekemu eŋŋano okiraba embi esuulibwe ku kikoomi Yesu yennyini nga yagamba abayigirizwa be kati eŋŋano ey'omu nsiko byebimu ebyo ebimu by'oyinza okulaba ebisiyaga byebaga nti mu kkanisa eyaffe eya Uganda kati mukulu Kazimba agenda mu parliament abeerewo n'olunaku lwe banaateesa okuyisa amateeka ag'ekipatira nga jjuza erya pulezidenti eryaliwo era n'agendayo ababaka bwe bawanika emikono tuli ffenna mbuuza Kazimba nawulidde atandikiriza nti ajja kugenda mu parliament abeerewo ku olwo
bayisizza amateeka mangi bwe bali bagenda babala obululu nga babba obululu era Kazimba anaagenda n'atuulawo anaagendawo kubanga n'okubba obululu si kituufu n'okuyisa amateeka ne bayisa amateeka nga si matuufu era nago si balungi kati ngaetteeka lye bayisa juzi eryaliko embirige erya pulezidenti bakuba n'ababaka ba paliamenti era Kazimba anaagenda n'atuulamu Yesu no bali babimuleetamu nga babimuyingizaamu yabagamba muleete ssente ezo mukayandye tulabe ekifaananyi ekiriko n'abagamba nti bya Kaisaali ne bya Katonda byaki kati Kazimba aleke kugatta bya Kaisaali ne Katonda kubanga ensi ejja mulaba ngeri ye bishop agenda okukola ekyafaayo okweyingiza mu bya paliamenti waliwo etteeka amateeka bangi agali ebintu biri mu ggwanga katugeze waliwo ekiwamba bantu si kirungi n'akamu Kazimba yagenze mu paliamenti waliwo bya drone abantu byogera Kazimba yagenze mu paliamenti waliwo etteeka libakubirako n'ababaka bannambozi ne bagongobala Kazimba yagendako mu paliamenti akati no Kazimba nze muwa bwenti bano abazungu tewali mubulizi wanjiri ab'amaanyi nga bakayanja bakayiwa baani tewali atagenze mu ggwanga lya Bungereza n'Amerika ge bavuma okugjayo ssente okubuulira enjiri bye bazimbye kati gana maawe ge beesigamyeko nze genda manga China lasa na China amalala sirabangayo pastor gwe nali ngenzeko mu church naga nti nze ssente ezibula enjiri nzijja mu China oba lasa nze sirabangayo na kiriziya ku kyalo kyewaffe ezimbiddwa China abasajja bano baatubulya enjiri Kazimba mugamba bwenti ne President Museveni nga bakwataganye ku ekyo balina kufulumya ssente ne bafulumya ssente ne bagenda e Bungereza ne mu Amerika gye balowooza ne babuulira enjiri nga nabo abasajja bwe bajja ne basituka ne bajja ne batandika okubuulira enjiri tebaatwesalako nti abo abasinza Katonda tetujja kugendayo bagamba abantu bano bateekwa kubuulira njiri omulimu gwa Kazimba gwa kubuulira njiri bw'aba agenda mu paliamenti agende kubuulira njiri so si kulaba babaka we bawanika Kazimba kyalina okukola si kwesala ku kanisa ya Bungereza eyo kanisa gyalimu Bungereza yennyini yateekawo ssente ogizimba gyalimu olwaleero olinga akuba kitaawo Kazimba alina kukola bw'ati kwe kukola entegeka n'atandika okugenda awali ebisiyaga n'atandika kubuulira njiri alina kugenda Bungereza kubuulira njiri ne yeesitula agenda mu kanisa ya Bungereza kubuulira njiri nti bannange waliwo ekintu bwe kiti okiraba n'atandika okubuulira enjiri bagamba Kazimba ali mu mawanga g'ebweru abuulira njiri yasabye President Museveni yamuwadde ssente bweziti agenze mu nsi bweti Spain Amerika Bungereza ng'abuulira njiri eya Katonda empya gye bavuddeko so si kubeesalako abeesazeeko n'emmotoka zaabwe agenda zeesalako abeesazeeko n'amasimu gaabwe agenda geesalako ye bw'anaalwala okumutwala eyo waliwo omukulembeze nagwe nali mpuliddeko nti bamututeraso bakyayina okumujjanjaba ye bw'anaalwala ajja gamba tontwala eyo awali ebisiyaga kakati olwaliyo Kazimba kyalina okukola omanyi bano abatume baali bakola kabampaani nga balowooza Yesu ajja basanyukira kye bamugamba n'abagamba nti engano temugikuula mugireke ekulire wamu ompuliriza mugireke ekulire wamu yali tabagamba ngano eno yennyininyini oba mukyere kyeyali ategeeza Yesu yayigirizanga mu ngero era byebimu ebiseera bino kati bye bagamba nti ebisiyaga bizze na biki na biki ye ngano ey'omu nsiko eyingidde mu kyaki oba mu kereziya oba mu mizigiti era bayibuli egamba bwenti nti Katonda kyava atonyesa enkuba abalungi n'ababi wano mu nsi yaffe Uganda mulimu drone zisomba abantu zibatwala okiraba enkuba tetonya bannange mumpuliriza enkuba tetonya etonyesa nawulidde babba amabaati ekkalamoja nawa enkuba tetonya amabaati bagabye otulidde batugamba bawadde donation okuli Matia Kaseja yagambye I just received a call from the Prime Minister. Kanjugerenga ye. Me just had the call from the Prime Minister.
and the Prime Minister told me, we have donated you 300 iron sheets. And if you media people, you come... Ayagala yuna amarala. Ayagala yuna amarala. Niendo bewa mgoizo bawuliza bewa mwe. Kubera we wafenga muri babbi. You condemn that. Yasakidde bewa mwe. Yagawaddako omuntu okukyakidde kakumiru. Yagawaddani. Ninankabiru. Bagawaddani nedda bagawaddani sebo bagawaddani yogera yo. Kibali abantu. Abomukyalo. Gendo buzi. Agenda gati gasibisa biraalo bye. Ja haje gali. Ate ebiralo bituyamba amataga yamba ekitundu. Ngagabaguza. Kakati olwaleero Kazimba. Mu parliament anagendeyo ababaka nga bagamba bagenda okujjamu ababbi amabaati obwesigwa Kazimba anagendayo. Kakati Kazimba aleke kweyingiza mu byabufuzi ng'ayitira mu bisiyaga. Bagenda bwebana agenda okujjamu baminisita obwesigwa babbi amabaati Kazimba anabeerayo alabewo bawanika emikono ng'agenda kukolayo ki. Kakati Kazimba n'ekifo ango mwajjira bagambi n'abantu bayibuli egamba nti abantu bagamba abamisiri naye bagamba tutuule tutya abantu bano tubakolere kiki nga bayitiridde okwala tubakolere kiki ne bagamba tubasalye amagezi katubatte tutte abaana abalenzi mu kuzaala. Kati abantu bano amawanga gano amalala gonna gempulidde aga bagamba nti Abamerika bano Abangereza Abazungu n'Abayisirayiri nga basusse amaanyi tubadde tumanyi nti rasi eno egenda kukola bweti tubadde tumanyi gundi naye tubakole tutya. Kati yenjiri gye baleeta ati katubayite mu bisiyaga abantu bonna babakyawe tebajja bakyawe tebajja bakyawe. Yesu yagamba nti mubireke bikulye wamu. Kingamba Kazimba kyalina olwaleero ne gavumenti ya Uganda okulaga nti bo baagala nnyo Katonda tebalina byonoona byonna bye bakola. Balina kufulumya mizindaalo kugitwala mu Amerika Abongereza n'ensi endala babobulira enjiri nga nabo basituka ne bajja ne babobulira enjiri. So sigamba nti afe tugenda beesalako n'abantu bemukulemberamu n'abaganda okugendayo kubanga wabeerawo obulabe mu baga covid weyajja tebaggala nsalo. Kati bamaze okitegeera nti eri bali babisiyaga bwe banabeesalako mu kanisa n'ebitebe bya Amerika bya Bungereza babiggalewo babeesaleko omulundi gumu baleke kuba bakuusa ng'ekiro bajja kutuula nabo baggalewo ebitebe ekkanisa bwe baziggalawo ne babeesalako baggalewo ekitebe kya Amerika n'ekya Bungereza tumanye nti tebabeetaaga. Kakati olunaku olwaleero nze akajanja kababuulizi b'enjiri abakajanja ngaabo sibaagala. Tikati watu baagala gwe magezi okay kolayo way forward waleetaaze bakole batya kyebalina okwetaaga Kazimba walaba nga kiri bwe kityo alina kufulumya mizindaalo kugenda kubuulira njiri wa eyo gyatandise okuwulya ebisiyaga gye biva agende mu Amerika alangire crusade. Tolabangayo babulizi banjiri bava mu Amerika bajja kuno ne bakuba crusade. Tobalabangayo bava Bungereza ne bajja. Kati Kazimba kyabakola afulumye mizindaalo ne ttiimu yagenda abuulira enjiri tumutende nga bw'ayagala Katonda. So si pokopoko wawano wa byabufuzi bwe banatuuka okugjamu ababbi amabaati Kazimba n'agenda mu parliament alabe nga bwe bawanika emikono. Bwe balaba balina etteeka lye bayisa Kazimba n'agenda mu parliament alabe nga bwe bawanika. Takimanyi nti ebisiyaga biyinza okuvaako empisembi oba okutta abantu. Takimanyi nti n'akalulu oba n'amateeka ge bayisa ag'ekimpatiira nayo gayinza okuleeta obulabe mu ggwanga. Wano okubba akalulu kyekyatwala Pulezidenti Museveni kubba kalulu mu nsiko abantu bameka baafa. Naye Museveni yabba akalulu. Kati wano obululu tebubbibwa misana. Nati kyengamba Kazimba agende mu parliament. Oyogedde ku point ekyatwala Museveni okubba akalulu ebyaddala. Ekyaddako bwe babba akalulu ekyaddako kyali kiki bantu bameka baafa. Mwe mwabba. Kati Kazimba anaagenda mu parliament. Nze byange njogera bya misana soogera bya kizikiza. Kazimba nanti oli mulokole. Abalokole yatuwe Kazimba tali kukwagala Katonda nti no Uganda ntiyo tetambulira ku bisiyaga. Kazimba ali mu byabufuzi. Oba tukole bwe tuti Kazimba kyalikoze ave mu bunaddiini yesimbewo agende butereevu mu politics. Kubanga Bible Yesu yabagamba nti mumpe ennusu eno
njirabe n'agitunulako n'agamba ebya Kayisaali Kazimba abatabitwala mu parliament si yebuli enjiri Kazimba alina kudda ku State Square Kazimba alina kugenda mukono gyabiwulidde Kazimba alina kugenda Buddo n'akuba injiri Kazimba alina kuyungula ttiimu y'abaawule balina ne batandika okubuli enjiri buli diocese Kazimba talina kugenda mu parliament nga tebabakuba bifaananyi kubalaba babasanzeewa abantu abatuuka n'okwekutula ku kanisa ebadde etwala ekkanisa kintu kikulu nnyo baali badde balaga abantu ab'empisa embi abo ne babalaga ne babakuba mu mawulire nti mwana wa gundi ne gundi n'abantu gundi babirimu bino byabufuzi bye balimu era ensi zaabe nalabye babisopu ensi zaabe baddemu nga size ensi ezimanyiddwa ng'enkristaayo olaba baatuuka wano okugamba nti gundi Russia ne gundi ne Ukraine era ensi ezaagaana okuwanika ezadde ebbali ne zigaana okuwanika era zizabadde mu bino g'oyinza okubagira lyasa neekuba ensi neekuba ebizimbe byonna n'ebiyiika n'ogaana okwogera n'ovaayo n'ogaana okwogera singa Kenya wano egamba nti Uganda njagala kino bakayanira n'akanakani netandika emizindalo okuba badde bakayaniwa kanakani akazinga ka Bujingo singa Kenya ejjayo emizinga netandika okukuba n'obulya muliraano awo baga nti ani abakira Kenya n'ogamba gwe n'ogaana ayinza okuba nga akyali mukwano gwo mukulu Kazimba kyalina okukola olwaleero ng'ava ku ebisiyaga talina kugenda mu parliament alina kusitula mizindaalo kubuulira njiri so sigenda mu parliament alina kugenda mu Amerika Bungereza gyawulidde ebisiyaga gye biri nawano mu Uganda n'agenda abuulira njiri omulimu gwe gwakubuulira njiri so sigenda mu parliament kulaba bwe balonda ebyabufuzi byayingiddemu ate gye binaakomye ekkanisa kubanga bayibuli egamba buli muntu yenna omubuulizi w'enjiri bw'anayingizanga mu bizibu by'ensi eno ekinaddirira omukulembeze omulala ayinza okujja nti Kazimba gw'obadde nabali otandikayo ekkanisa ne baziggala Amini tagalanko yaggalako ekkanisa z'abanankani ez'abadiventi tiyaziggala yagenda okulaba nti bano mwemubadde mulina akajanja n'aziggala kubanga abadiventi baali ebitebe byange basinga kuva Isirayiri n'abiggala akati Kazimba gye bujja mu maaso ajja kutuuka okuggaza ekkanisa zonna Church of Uganda baziggale toyinza kumanya ayinza okutundira President Museveni nti yewenkomere mu Uganda Katonda engeri gyakyusa ensi President Museveni enkyanga taliiwo ne bagamba Kazimba kozi guwakoloki guwagamba bwoti ne baziggala zonna kubanga ensi tetambulira ku muntu omu nze nkyogera ensi tetambulira ku President Museveni Katonda akyuse ensi olwalira enkyana ono n'atabeerawo President Museveni okukola ne Kazimba nga baagala okulokola ensi bakwate ssente bateeke mu mizindaalo enjiri etandike buli wonna ne mu Amerika babuulire enjiri so si mu parliament so si kuyiza amateeka Katonda yatonda ensi eno yateekawo amateeka tottanga tebattanga kaabo Katonda yali abasse etteeka lye banaateeka mu parliament balowooza abantu tebaalimenye bagenda kutandikawo okuteeka mbeera n'omuntu gwe banawaayiriza osange bamutadde mu kkomera lwa tteeka lye bataddewo eryekimpatiira amateeka ga Daaliyo gattisa abantu bangi olaba Katonda yennyini yateekawo amateeka abantu bagemenya oba tumenya amateeka ga Katonda naye gwe erya Kazimba lyogenda okuleeta mu parliament lyoga tebaalimenye kakati eyo si yenkola gye balina okukola Kazimba alina kufulumya mizindaalo tulyoke tumanyi Kazimba ayagala nnyo Katonda muntu wa Katonda atandike kubuulira njiri ng'Abamerika we bajja eno Abangereza agago n'amakanisa gabakayanja gonna obuwagizi bwonna babujje mu Amerika mu nsi z'abazungu ze bagamba
kati kyotegeeza nti abazungu baleeta ebisiyaga anti bagamba nti abazungu baleeta ebisiyaga balowooza abantu babakyawe naye nze siyinza kukyawa muzungu lwa nsonga be baatuwa omusana n'okumanya Katonda nekino ekitabu bayibuli ebakireeta wano bali mu ntalo zino tugobye tutya abantu bano mu Afirika tubagobyemu tutya kubanga ku mundu balabye tebabasobola kati tusoke tubayite wano mu kyaki tugale amakyaki tubagobere mu kyaki wano tubagobe olunaavamu bajja kudda mu Bakatuliki nze ekyo kibabuulidde mulabe bamalirize wano oluddako bagenda kudda mu Bakatuliki olidde so si kwagala nnyo Katonda Kazimba tayagala nnyo Katonda Kazimba ali mu byabufuzi bw'oba oyagala okukomya ebisiyaga togenda mu parliament olina kubuulira njiri buli kanisa weeri buli kanisa buli diocese buli kanisa atwala emizinda lugidde ebweru takijja kukoma mu Uganda yokka agende ne mu Amerika gy'abirabye kuba ffe tetunnabirabako kati Meja naawe tuleke oyagala ebisiyaga babiteeke mu nsawo kati bo babirabirawo oba practicing ekintu ekituuka n'okwesazaamu nti okwesaza ne bayibuli ekyogerako nti okwesalamu zezimu zempisa embi we batuukire okwawukana omukazi watuukire okwawukana nebba ero ssebe ekimanyi n'abazadde baba bakimanyi ne ku poliisi baba batuuka dda ne mu kkooti abamu bagenda n'enduulu abantu baba baziwulira nekino kyakajja twakakiwulira tugenda kwesalamu ekyakatandika kyewawulidde tugenda kwesalamu bino ebisiyaga twabiwulira dda okuva edda tuwulira ebisiyaga okuva edda twabiwulira dda okuva edda owulire twabiwulira dda okuva edda ebisiyaga so olwaleero ekyo nga nkivaako Kazimba busibu ekinabeera mu parliament mu ggwanga nti onoogendawo n'oyimirirawo aleke kwemulisa kwe bayita okwemulisa kw'ennaku zino Kazimba aleme kwemulisa eyo nvuddeyo era njaga tumalize ekyebisiyaga kino bulungi nnyo era tusobole okukivaako era nange also am condemning that naye nga byonna byonna twebaza bonna abali ku program ofuna ku lunaku olwaleero waliwo omukyala wayita Sarah ogenda abuuziza jjajja n'opaali atya is improving era ajja kuba bulungi lwa kisa kya Katonda anytime ajja kuddawo Lydia wa Bobby tukutumiddeko nnyo n'abasigadde mwenna batumiddeko nnyo thank you very much for being n'abali ku UG Analytics mwebale nnyo mwebale okutambula awamu naffe Meja ekyaddala ffe be baazalira mu ddiini ey'obukristaayo gye tukuze nga tumanyi tuli bakristaayo naye bwe mpulira omusukulu gwe bayita Kazimba ye ng'agamba tugenda kuva mu tugenda kukola abakantibala agenda tuteeka wa talina gyagenda kutwala bantu talina gyagenda kutwala bantu Kazimba ali ku kisanja ekisanja kiki hakuna mchezo bishop babaka ebisanja bakafuga talina gyagenda kutwala bantu kyalina okukola bayibuli yegamba bw'oba ogenda kwesala ku muntu sooka ogenda omubuulirire yitaba mikwano gye yitaba ekyaki bw'agaana mufule munnaggwanga gy'oli okiraba ababule mu stero kintu waayi katugeze ne mukyala omugambe mukyala tugenda kwawukana lwaki nakino Kazimba yali badde bakola enkuŋŋaana ez'ababishopu bonna mu nsi ne basooka ne batuula nga tannakola ki ekintu ekibeera ennamirembe kigenda okufuluma eno baba batuula dda nga abakulu nga batuda synod baali badde Kazimba we yali kiwulidde teyali bugutanye nakyo mu bantu yali maze genda ne batuula ne bagenda ne tubuulira ti Kazimba naga nti maze ebungereza emyezi ebiri nga ndi ku kintu kimu abasajja bagaanye kati awo tweyawudde n'okwawukana kwali badde eri Bungereza ne tumulaba nga baawukanira eri kyatakolanga mu bayibuli bwekiri owooluganda bw'asobyanga mukole bwoti bw'agaana nga yita munno bw'agaana bwati bw'agaana yaddala ekisembayo mufule munnaggwanga Kazimba kiyali badde asooka n'olwakiwulira e Buddo
oba gyekiri oba tekyali oba kisetinga busetinzi Kazimba n'abaaluukirawo nze nali puroguramu eyo nali nagyogerako dda enjiri olaba kati kampuwulire era kyova olaba abakatoliki bano mbaagala ogenda okutuuka ku ddaala erya bishop mu bakatoliki ogenda okutuuka mu ddaala erya bishop oyita wala ogenda okutuula nga paapa ogenda okutuuka ku ddaala okulonda nti gwe paapa oyita wala tewali mukulembeze ayinza kubuukira kintu bwatyo yali badde akiwulidde netuwulya Kazimba avudde wano abadde Kenya Kazimba avudde wano abadde Rwanda Kazimba abadde wano abadde Nigeria Kazimba abadde wano South Africa Kazimba avudde wano agenze Bungereza avumirira ekikolwa nga akyali mu lutuula yaliise balitegesewo olutuula lwa Afirika ng'abakulembeze ba Afirika abakulembeze nga ba bishops bwe balivuddewo ne bagenda mu Asia n'ensi endala ne batuula kati ekintu ekyo baaligenza okutuuka okwekutulamu nga ayina step kwatandikira netayinza kutuula na president na parliament n'abigatta ati ffe tusazeewo nti mu parliament enjiri tebagibulira mu parliament ekoze ebikolobero bingi Kazimba yagenzeeyo sikiwagira naye okiraba omukulembeze ekintu kyalimu kyagenda okusula mu ntata gali amawanga ga Bungereza gegazimbye wano n'amawanga ali ago okuyibirirawo Albert Cook bewamwe Bunyoro kimbabuulya kuba mwabbye n'amabaati wawuddeko Bunyoro batulasamu bwesibi kaseiza nedda wulire shashashasha batulasamu bwesibi sibewaffe kakati owulidde sebo nze kyenjala okugamba Kazimba ekintu si omukulembeze era ebyembi bisekero era bagamba amune Kazimba linnya lyavaawa Kazimba obukulembeze tebabutwala bwe batyo omukulembeze kyovola President Museveni omulimu abantu bagenda ne bagamba nti kyenva mwagala omukulembeze nga president tafulumya kigambo mangu Kazimba yafulumiza yafubutuse kubayita okufubutukira ekigambo era kyovola banze bino byajja saasu nasobola kubinonyereza Kazimba atambuddewa yasobola gamba nti agenda Rwanda kati obola ba Rwanda kanisa erina ki Rwanda bakatoliki South Sudan gye bagambye y'abasiraamu nsi ebadde y'abasiraamu nsi ki eyesimba Kazimba gye bagambye agenze ku nsi ki Tanzania Kenya agenzeewa Tanzania y'abasiraamu abakulembeze bano waliwo abakulembeze abajja okiwulidde abajja abakulembeze nga si bakulembeze ne bava ku mulamwa babogerako wano mu Matayo 13 balina amaaso balaba tebalaba bakola ki naye oluvannyuma ne bagamba nti kubanga emitima gya wagisavuwadde gwakulya omutima gwa Kazimba gusavuwadde nze gwembandaba ebisuubizo bye babasuubiza bano sente mumotoka na biki bye bisinza okuttattana bano ne mubalokole n'abalala ne mubasiraamu dinako tegamba kyentera okulaba yellow envelope simanyi ngevaawo epaasi eya yelo nange njiraba yeeyo guli Kazimba batukubire bamwe emmotoka era kati eri Kazimba wayogera akikomereza akiko totyo n'omusajja omufuti ow'ekibuli ono gundi Kampala bamwe emmotoka n'agamba Katonda wange sirabangayo ya Museveni eringa eggulukuuzi ogwo omukulembeze w'eddiini wana mmotoka y'omukulembeze era Kazimba wamala okwogera ku leediyo n'ayogera agamba mwampulidde nakikumi mwampulidde naye mmeje obaayo awo bamwampulidde bangira abaka parliament mwampulidde ajja ku leediyo olumala mwampulidde twakuwulidde okiraba mwampulidde kati Kazimba ekintu kyakiredde nze njagala mulambika kati waba ayagala okulwanyisa ebisiyaga afulumye emizindaalo asaba embalirwa ne munne gwe bakutte ekintu kino president bateekebo obuwumbi nga 5 tubatende okwagala nnyo Katonda bagende babuulire enjiri mu nsi yonna ey'ebisiyaga nga babuulira ensi yonna nga bayibuli bwegamba nti mugende mubuulire enjiri wonna
Kazimbe Bayibuli emugamba gyasoma mugende mubuulire enjiri wonna. Ekyokubiri kyayinza okugassako kyayinza okunziramu kati nga njogedde nti ssebo namala okutuula nenvaano wenamala obiwulira negenda e Bungereza negenda mu Amerika kiki kye mwakoze kino negenda wa kiki kye mwakoze kino netutuuza enkiiko z'ababisopu n'omukulembeze waffe wa Canterbury netumugamba n'agamba nze sisobola kuva ku kino nagamba nze kati awo ne mu kanisa gye yalifulumiddemu yeeri nekino kyalimu kya byabufuzi. Era olumala nti mwampulidde kati kanjije akagenda okusembayo akagenda bakubira ddala ka mu parliament. Bwe baana bayisa amateeka anaabeera y'amalala. Bwe baana agamba nti tugenda kuyisa kuwanika mikono ababbi amabati g'Karamoja Kazimba anaatuulawo alabe ababaka. Yaba kanzire bagundi simanyi basaaliwo. Ababaka ba parliament abaludde oluvuganya be bamaze okuwa ssente tubalabira ku ebyo amateeka. Gundi ono Asumani Wasali ebinyigirizibwa mu Uganda byasinze okwesibako abaludde oluvuganya ne bakimukiriza n'akireeta mangu kyabisiyaka byebitunyigirizza mu Uganda. Mu kibiina kye kya Nuupu walaba oba ekya Nuupu mwali owaayi ani agamba Wasali mu Nuupu ndaba namulabanga n'akakofiira ku mutwe. Nkuganda nedde waba ne Besigye yakambala mbu owaffe Yesu wako kariboni yakayisi yakambala Yesu wako nkimanyi wagala nnyo Besigye mwagalire ddala ogwaffe tutegeeza nsi nti ebintu ebikolebwa mu nsi yaffe si birungamu si birungi ebiseera we condemn that act. Tonfunye kyembadde ntegeeza nti wama okwambala akakofiira akamyufu tekitegeeza nti oli wa Nuupu. Neŋŋamba nti ne Besigye yakambalako bebale nenga si waffe negundi mugati gwa bata yakambalako okitegedde oli yali azza kulya. Kakati mukulu Kazimba kyemugamba nze bafulumye emizindalo okiwulidde babuulire enjiri mu nsi yonna so sigamba nti tugenda kuggala ku kanisa. Era Bayibuli egamba tosobola kuddira mapeera n'ogateeka ku mululuuza kati Kazimba alina kuva mu kanisa eri ey'abakulisitaayo gye baateekawo e Canterbury n'agenda Pulezidenti Museveni n'amuwa Namulanda. Ati waba atandika edda Namulanda ate binaasoboka kwe tutuuse ensi yaffe tulina obubuulizi w'enjiri Kiganda Pastor Kiganda bwe yatandika enjiri yagenda wali mu bamalaaya n'abamalawo bwe yatandikira mu bwe yatandika naye baggwayo bakendeera Kazimba akola ati kulagire gye badda tolagira gye bali naye Kazimba akola atya okiraba. Kakati Kazimba alina kugenda Namulanda n'ateekawo ekyake ye n'agitandika ne tumutenda okubuulira enjiri. Tunaagenda okuwulira nti Kazimba aguddewo ab'e Nairobi nabo bavuddemu bamwegaseeko ab'e Rwanda nabo bafulumye Church of Nankani England atandika enjiri empya. Bakayanja babuulira enjiri batandika nga baana bato. Miracle Center okisanga Kenya, Miracle Center okisanga Toro, Miracle Center okisanga wa. Ne Kazimba atandika ekyake yenjiri atandika okubuulira enjiri endala. Atujjeko akajanja. Olidde. Okay. Era nga tukyali ku ekyo tunaatera okumaliriza program nanti byoyitamu bingi programs byoli mukola bingi nnyo naye nga kyengaza kukuza mukulu Meja Kibiramu tugenda kuddawa mwene embeera mwe tuli kuba baganda baffe n'abuwala kati ennaku zino batandise okwekolamu omulimu gwa Sodoma and Gomora. Waliwo ekintu kyo ebeda wenkikoonako n'okibikkako kati nzikiriza kibikulu mbadde njogera ku Nabbanja bawe wamwe ng'obikkako ne Kasayiza ng'obikkako da obadde obikka buli wekyeta ng'obikkawo ozzaawo kino kati oleese kyabawala kamalize kye Nabbanja kubanga weewamwe tokuba Nabbanja mati weewaffe Nabbanja gamba nti nno ofiisi ya Nabbanja ku mabaati g'Ekaramoja obikkirira ndaba kuba beewammwe nakulabye dda buli wenkireta nga ozzaawo kino onziza mu kino nga sinadda ku kyabawala kamalize kino ekya Nabbanja. Abantu ba Uganda nze bulijjo mbadde empuliza ne mbavaako n'obavaako bazibuna nnyo.
Uganda wano okuva ku mulembe gwa Amin okuva mu buto bwange Uganda wano tebanga ku Karamoja tebanko na byetaago by'amabaati tebibangawo ebyetaago bya Karamoja bibadde ku mazzi na mmere babadde bafa wano enjala nga babalagane muki babadde bafa enjala wano nga tebalina mmere nga babakuba n'abatwala emmere babakwatira mu makubo ne bagano gitwalayo kati babatwala Bayibuli egamba bweti tosobola kuwa mwana wo mayinja ng'akaaba emmere ate n'omuwa amayinja bali abantu abali mu ddungu abali mu mbuyaga abali musana ogw'ekitalo bwe baali bafa enjala nga bakutuka tetwala bataniza mmere emmotoka zonna nga ziggweredde eri basirika bano ne basirika bwe bati awo kubaagala nnyo batutte mabaati amabaati ge batwala Abakaramoja buli muntu bali muwadde ebbaati limulimu kati waliwo ekintu kibatambuza olumala nti President Museveni omulaba ebintu babisindika babibba bubbi ekyo bateekawo ekyo babuza abantu bagenda omusajja ebintu abisindika babba biki baba bibbi babuzabuza mbeera ne Katonda yakola bw'ati yatuma Musa ate n'akakanyaza omutima gwe kakati bano President Museveni batula mu kabineti bwe mutwala amabaati gano mugambe nti bagabbi n'agawa bana butereevu ne bakiteekamu nga kyakuwuddisa bantu Nemeja nsaba kubuuzaako mayi bagambe soli omukula batuna we wali nja kusaba kwebuuzaako kyoliko ebikolwa ebiri mu kolebwa essaawa zino bikakasa ekigambo omukulembeze kye yagamba nti yaleka abagezigezi n'aleeta abaki abasirusiru Bayibuli bwe yagamba nati ne Museveni yaleka abantu abatunulatunula mukko n'aleeta abavubi yatugamba nti myave brought baki bavubi n'agamba mukyala Nabbanja yese abavubi kakaki kye tusuubira amabaati bali mu gavuba esente za kasese bali bazivuba emmere gundi enowa mbale bagivuba kugamba bakakasa kye babayita kibavubi kati abavubi bewamo basibuka wammo naye lwaki otwesibyeko nnyo for us from the land of oil period yogera kubewamu bongo temuliyo babbi sebo sigenda kuddamu kwogera ku Nabbanja kuba oba sigenda kuddamu ku togamba weewaffe gamba abamu ku abo abeeyo omanyi gwe kyakuwatamira ebigambo bibiri Nuupu n'abewamu totukwatira ku bantu beewaffe akati ne Nabbanja Muganda Nabbanja okay Wambogo akati oyimbogo nyabo woofiisi yo ekuswazizza nnyo kabineti yo ekuswazizza era asaba omukulu Kazimba Mugalu agende mu Parliament asooka banoonyereze nga tannagenda ku bisiyaga asooka agende mu ofiisi ya Nabbanja alabe engeri gye bagenda okubagoba nga tannagenda kubyesiba ku bya bisiyaga bye tutalaba biboogera obwogezi kino ekirabwako n'amaaso Kazimba asooka agenda ayimirire wali nga bafulumya abantu bano ababbi ekitabo kyakutte ekyamateeka ekyakatonda amateeka 10 tobbanga kyekisooka ekyokulya ebisiyaga kiri mu mpisa mbi tekiri mu mateeka ga Katonda Kazimba mwalayirira kiri mu mpisa mbi kankimujjukize Kazimba asooka agende mu Parliament nga bagoba ababbi ayimirire walabe ajja kulaba ne basalirwa ajjana bino ebyebisiyaga nga kubabbi tawanise kyentuma Kazimba asooka agende mu Parliament kuba nababbi bamabaati abayiwa mwe mbajjemu kale sebo ngambye ababbi b'amata amabaati gwe toyagala kwogera beekakumiro naye ababbi b'amabaati Kazimba asooka agende mu Parliament naye mu byonna amabaati gegalemesa Uganda okulaakulana gegamu kwakwe ab'Ekaramoja tebasabangako n'amabaati basaba amazzi bidiba by'amazzi ebyente na mmere webadde bafiirya enjala bagoba n'emmotoka zino ez'Abanuupu ne bebisige nga batwala emmere bazigoba tuli wamu okiraba so
olwaleero abo nga bavuddeko ssebo mukama wange ng'amabato gavuddeko njagala okwogera ku lutalo lw'ekkongo twalwogerako mpolampola lugaziire era mu kino era katwongere okwebaza bonna bali ku program nako olwaleero bonna bali mu nsa ez'enjawulo tubeebaliza ddala beebala okusigala nga batugoberera naye nga kyembajjukiza baleme okwerabira to subscribe and share our content all the time ate n'ekyokubiri nti mukadde waffe gaba William n'abalwadde bangi gye bali wherever they are basigale nga batambula awamu naye ate ne neebaza abo bonna abafuddeyo nnyo mu mbeera zonna okumukwatirako we tutuuse kuba anytime agenda mu ddwaliro n'ekyokusatu ku ekyo twebaza ne Haji Kabogoza oyo asobodde okutuwa ku airtime olunaku olwaleero tutambuze programu zino zisigale nga zitambula Meja entalo ziyitiridde obungi mu ggwanga entalo ziyitiridde naye ate buli lwentunula ebintu bino neebuuza tuddawa ntalo za byabufuzi ntalo za kunoonya mirembe ez'amawanga si kunoonya mirembe era bayibuli ega nti muliba muwoza nti emirembe si mirembe tewali mirembe giri mu nsi tosobola kugamba nti Uganda tulina emirembe ng'abantu ab'ekkongo Pulezidenti Museveni ne Kagame owa Rwanda okuva we bajja ku bukulembeze ensi ezo tezifunanga mirembe ez'ekkongo tezifunanga mirembe nze kyogera abantu ababiri abo ensi ezo tezifuna mirembe tezifunanga mirembe abayekera babadde wano abayekera babadde Rwanda okiraba nze nasobola kulaba olutalo lwe Rwanda nga lutandika nasobola kulaba ka bus Austin kavanga nga kajja kato waliyo ka parkinganga ngewa musabode wano ngewani wano ewa muwanga kusasa bobaita kusasa nga wano ku Mutebi Road ka parkinga ngawo muti omutubo gwalingawo nga baviiramu ka bus Austin kasomba abantu nga buli lunaku nga kusama lunaku lumu kagenda ne kaddayo kakalu kati bwendaba abakonga abaliwa nendaba abasomalia abaliwa nendaba abaethiopia abaliwa abazaire abaliwa nebe basomba kinjukiza akamalo bakali oyinza okuba ne muliraano waawo naye nga mukazi we tava wuwo ogamba amaka gali ganaba emirembe nga tava wuwo kati abanyarwanda abava eri Rwanda ne bajja wano bebatasibaako abakonga abava eri nga bajja wano okuva we Pulezidenti Museveni bajja mu bukulembeze abantu bano batabudde ensi ezo abantu abo nze mboogera abantu abafudde wali ekkongo ensi eganye okutereera ekkongo ensi zino bbiri kati olutalo amawanga amala galwongeddemu agamu sente ogaluyingiddemu ugamba olutalo luyinza okusibira wano ewaffe omanye abasirikale baliwe bati abasirikale baliwe bati bakwatayo ogwo bakwatayo omusirikale ogwo kase bakwatayo omusirikale omu yayogera ivi na ivi na ivi na ivi na ivi kebani akwatayo omusirikale omu oba babakwata dda bebajja okwogera data tuliko ivi na ivi na ivi na ivi tunatoka sempale na sempale kati kebani akwata n'okubakwata Angola yagenze okusitukiramu osanga bamaze okukwata ne information gibafunye owulidde nyingi so olwaleero kyenjala okulaga olwaleero ku lutalo lugaziye luyinza n'okuyingira wano ne Rwanda kubanga webamala okutunula ne bagaa nti Uganda yekazaalabulwa oba Rwanda olutalo andiyingira wano Angola si nsi yakuzannya Angola Zimbabwe ezo ensi keziruyingiddemu awo ojja kwekanga olutalo liwa so nalisabye abakulembeze bano babiri si wa Rwanda yekka owa Uganda ne Rwanda balabe engeri gye bakomye olutalo tulina amawanga gegambye wano amawanga getulina wano bwe gataatuule kukoma ne gaba n'ebintu bye galina okubamala
aba omuntu toyiza kwagala ttaka lye Zaire, oyagala ettaka lye Kalamojja, oyagala ettaka lye Kongo, oyagala ettaka lyawa, oyagala ettaka lyawa. Gana mulimu amawanga agagadde nnyo ettaka gagenda okuleeta olutalo olutajja kuggwawo nga balwanira ettaka okuva mu Bayibuli okulwana. Olutalo lwaliwo Luti ne Ibulayimu lwali lwa ttaka, balwanira ettaka ne balwanira ettaka. Kati olutalo luliwo lwa ttaka mu nsi ezo ebbiri. Batula Zaire erina ekitundutundu kino kifa kiri bwereere, nawe we luli kubanga oba olina ettaka batubuuzizawo nti mubeera mutya n'ettaka wano nga temulizimbako, yikanya nno Kabaka. Kakati buli we banaalabanga ensiko, bwe balaba ebibira ebiri e Kongo baga nti bano abantu ensi gye balina yaki. Kati olutalo lw'ettaka lwe luli mu ggwanga lwe luli e Kongo. Wabeewo amawanga agamu geŋŋamba amawanga si ggwanga nti Rwanda, tulina amawanga agagadde nnyo ettaka. Olutalo we luli olw'e Kongo. So nze obubaka bwange buli eri abakulembeze abagadde nnyo ettaka. Olutalo lw'e Kongo teluyinza kuggwawo nga tebaluggyeemu ttaka. Kyoliko Uganda egenda kunoonya ttaka mu Kongo. Wani Uganda enoonya ttaka mu Kongo. Golowooza banoonyayo ki? Nange simanyi nebuuziza. Mbaawo golodi naki pozi n'abakazi. Ekitone ekyo kyenzikiriza mu ky'abakazi oli omu ku abo abazirwanako eyo gwe tewafunaayo bakazi. Sibirimu by'abakazi. Akati so ebintu ebyo byonna byonna byoyogeddeko bizibu nnyo. Abakazi sente ttaka bintu bizibu nnyo. So mu lutalo ate olaba ne Dawudi yeegomba mukawe Uriya naga nti omukazi jja muleka. Ne Saara muka Ibulayimu baali bamwegombye, yali kabaka yali kabaka yali amwegombye. Samusoni yali musajja mulwanyi nnyo, mukazi ya Delila yali Delila yali amukubye ekigu era yamusazisako n'enviiri n'amuwulya n'amanyoge. Kakati ebintu ebyo ne mu Bayibuli okuva edda mwebiri. So kati olwaleero bakama bange abo kye mbagamba, bintu bingi bitulina okwekomako. Abakulembeze bagadde ensi erina ssente ne bagamba nti tulina okugyawo abakulembeze bano okufuna emirimu tulina kugyawo bano. Olutalo lwa Uganda we lwaggwa Abanyarwanda baga tulina kujjako Habyarimana. Olw'Rwanda we lwaggwa baga tulina kujjako Bakabira tulina kujjako Mobutu. Kati olutalo lwa wano olutalo olw'e Kongo luyinza okufundikira nga luyingidde wano nga luyingidde ne Rwanda. Nze bwe bubaka bwange bunabbi bwange bwe mbawa. Bulijjo ndi nabbi. Gwe soko oddeyo ku program Kazimba Mugalu kati ayogera ku bisiyaga nabyogerako ddi. Kwegamba nzikiriza sa. Nali nabyogera ddako ku program ez'omwaka guli oguwedde. Kazimba Mugalu wina naye nabitandika dde obbiwulira. So olwaleero njala okumaliriza nga ebintu ebyo njogeddeko bwe mbanga nina kyenkyamizza mu mpabuli naye mu kulaba kwange kensirikidde kembulidde byo byenfunye bitulina okukola byetugoberera mu ggwanga. Sebo ng'ofundikira olunaku olwaleero kyenjagala okwebuuzaako gwe nga yazirwanako bw'otunula bw'opimapimamu ensi eno Uganda ogirabawa muki politically, economically, socially and spiritually. Kakati Uganda mu byobufuzi nga oba mu byembeera y'obuntu Uganda abantu mu kifaananyi kyayo bwe bakitundira mu mayumba nga bwe bazimbye amayumba balabanga Uganda edde mu maaso. Uganda yadda mabega ezze nnyo emabega olw'ensonga Uganda teyina kintu kyayo kyasimba. Waliwo ekitongole kino kyebagamba ekyabakozi kya gundi kitereka ssente NSSF okutuuka nga
sente bazijja mu bitongole bya gavumenti, mu bitongole sente ze batereka nga gye babizijja nga buli gye balengedde sente gye bagenda. Ebitongole bya gavumenti ebyesimba bye twali tumanyi byonna byaggwawo dda. Uganda terina bitongole byayo. Mbyogere mbireke tebirina. Kati wotunula Uganda Housing enogenda okuginoonyereza emabega nga ya muntu buntu. Kati bona ogenda okutunula NSSF eringa ya muntu buntu, oli avuga emotoka n'agenda eri n'akonkona bya Lugaba mpa sente. NSSF kitongole kya gavumenti nekya muntu. Bona ogenda yunula nayo era kiringa kya muntu. Bona ogenda kitongole Uganda lero kitongole kya muntu. Kino kyamata simanyi yani bali bagita bati kya muntu. Kati Uganda bwogitunuulira olaba bizimbe naye nga Uganda mwawo mu byenfuna n'embeera z'abantu tuli bubi. Mu byeddiini byetubaddeko, mu byomwoyo biki byetubaddeko. Bw'ogenda n'otambula mu kibuga olaba eggwanga eryavaddako, tosobola kugamba nti ovumirira bisiyaga nga abawala bali ku nguudo misana tukutuku beetu. Genda wali kankulagire kanjogere oba onoogendeyo gwonoomanya. Nze njogera bwogezi. Genda wali Lubaga Road nga kukobiro. Genda ku Radio 1. Genda wano sijja kulagirira nnyo bantu b'embala abantu abali obukunya emisana tukutuku bebanji abagala n'okuyisa mu parliamenti okuyisa nabo nga bafune abakiikirira mu parliamenti bebateekateeka banneekolya gyange banneeko. Kati gyeggwanga lyogamba nti erivumirira ebisiyaga, kati mu byomwoyo Uganda tugibalaamu. nga tulina abasumba sadida. Ate abasumba sadida bana bagenda mu parliamenti nga kubira ate boogera. Gwe baga nti omusumba gandi agenda kuyimirira mu Nankani oyo sadida. Nkugambye tuna okumulaba Bayibuli nga tunaabalabira ku bikolwa byabwe. Katumulinde nga bajjamu ababaka ba parliamenti abaminisita abagenda okuwanika emikono kubabba amabaati tunalaba nga gyali. Katumulinde Bayibuli nga munabalabira ku bikolwa byabwe. Katumulinde ku birala kagende ku luno tunamulabira ku kirala nga agenzeeyo. Kati kati bebasumba betulina gombuuziza Uganda gweyimiridde ku ebyo nkuwadde. Musumba kyo gwogenda kati ow'amaanyi notasaka nkota gade basirikale nga bali ku miryango ku kanisa bye bakumbako omujaasi w'amaanyi. Ogende wa Bujingo ekiriyo olaba muntu wa State House, bwogende wa Ssenyonga olaba ekiriyo, bwogende wa Kayanja olaba ekiriyo. Bebasumba betulina kati olwali Meja ng'omaliriza akatalekeka nja kwebuuzaako lwaki omusumba gwe bayita Pastor Bujingo takyazangako omusumba munne? Nsanga nga akyazaako omusumba munne akyaza abantu olumamanga abameja baminisita bakabinet ministers abafuzi b'eggwanga ye bakyaza. Lwaki takyazako abasumba banne bali olyo mibyemu nkuddemu nzira musebo? Pastor Tom yali akyazizzaako ddi omusumba omulala. Be specific yogera Tom ki? Tom Mutundu ali mu Tom Mugerwa. Tom Mugerwa akyaza bangi. Yakyazaani yakyazaako ddi? Yakyazaako ddi ku Kayanja oba n'akyazaako Babugembe babaddeyo? Bugembe ye muyimbi agenda bwonna newa Bujingo oyinza omusanga yagendayo dda. Pastor Ssenyonga yali akyazizaako ddi Kayanja? Abasumba gye bali bava Bulaaya ne bajja. Si Bulaaya. Nze ngambye kukyaza abasumba abava specific abava e Bulaaya. Bujingo nagendako mu lukuŋŋaana lw'Enamboole mu biseera bya COVID ng'ajjaawo we baliyo ne Ssenyonga awo. Waliwo abaava ebweru ebyo. Kakati waliwo omusumba ebintu ebitali international teba musumba gundi avudde Nigeria biki ebyo. Waliwo abajjayo abo bakyala toyinza nakumanya nti abakyadde sijja kyesibako ekya Bujingo. Nolidde sijja kisibako siri muwagizi nnyo wa Bujingo ate sirwanyisa nnyo Bujingo olw'ensonga bintu bingi
Yesu yagamba waliwo ekyagwa ku bugingo. Yesu yabagamba nti olaba kituuse ku nze omuti omubisi naye kinaatuuka ku omuti omukalu. Kakati ekyokukyaza si ogamba nti bugingo yakyaza gundi w'amaanyi nnyo. Ekyokukyaza enteekateeka y'okukyaza omuntu olina kwetegeka. Bugingo tanneetegeka. Bugingo yakatandika wano minisitule yakagitandika myaka nga 7 tenabuza na 10 ndowooza. Kati omuntu okwetegeka nti akyaziza omusumba avudde mu Amerika olina okweteekateeka kukyaza omugenyi neogaba makaago olina okweteeka. Ajja bakyaza mbuuza omulala. Nedda ndowooza tukomaawo kuba ndaba n'akadde kakubira empi. So mwena mwebale nnyo abadde ku program olunaku olwaleero. Tetugenda kusooka wano ndowooza Major Mukamange mubezi waffe tujja sisinkagana olunaku olwaleero tuwongerezeko kweza ensonga ezimu ku ebiri mu ggwanga. N'alisabye era tukoleko updates ku bintu ebiri ku ground. Wavumira nnyo ekyaba board smart city ate naddeko bagenda kukola ekivulu ekiraga nti no Kampala eri mu smart city wa smart city bwalabiseeko mu ggwanga era anytime they are launching airport egenda kubaayo era neewuunya nsi kika ki kyetulimu naye nga nevertheless mwebale nnyo abadde ku show ey'olunaku olwaleero. Mwena mbasaba njagala nkakuddemu aka smart city oli munnamawulire mbadde njagala olunaku olwo abantu abakusuubira nti oli munnamawulire wasoma amawulire n'okulaba olaba olunaku olwo tolwetabaamu olwa smart city waawe ogenda okusinziira ebifaananyi obisindike ebweru ng'olaga smart city luddawo ogenda kuyimirira ludda ku Sapolo Kaggwa ogenda kuyimirira Kampala Road ogenda kuyimirira ludda wa smart city ng'ogiraga. To see you guys as you move on with you. So for those who'd like to have adverts with us, please you can call my line or management line, which is 759915165. It will be shut on the dashboard anytime it will be on scroll down. So keep moving with us, keep sharing with us. We shall see what happens next. So mwebale nnyo for Major Kibirango ntabadde ku lunaku olwaleero nti ekiddako tugenda kwako ne Honorable Hassan MP owa Kawempe South. Anytime will be with us. So kindly has updated me here. He's going to be on the show. So mumulindirire dakika ga 3 munze kitugamba atuku updates biki ebiri mu nsi ye oba biki ebimwe ekitundu. Ate mbagala nnyo tuli mu nnaku gye bayiteza akalema abantu abali mu kusiiba kindly bemba mu busiibo temugamba abasiiba ennyama temusiba nnyama yokka musiibe bibi bemba temuddamu kukola. N'ekyokusatu mbagaliza okubeera obulungi. Love one another for the glory of our country and for the glory of one another. Major Katonda akunkumire tulaba oba kyetuzaako mu maaso. Omanyi nakwagadde nnyo. Basudde yali ayimba oluyimba n'agamba Sserunjogi ti muganda we nkubuuliridde ogamba nga ye kyakola ye tayagala akikole kuba yamanye engeri gyakola kisema akali amagwa simanyi kati obuuliridde abantu mu Kalemba engeri gye beeyisaamu neti akume natwe kino okuba kitogere kuko bikikulu nnyo nti ogendo nagamba nze nasiibye ennyama nasiibye mata nasiibye no kati tulina kusiiba bintu wasiibye eki zira ngenda kuleeta emisana naye so tusiiba bibi kwegamba ekintu ekyo olaba nti nno kibi oba bwe lwosiiba lwolunaku lwokka Katonda naye oyinza okulowooza otambuddeko naye mu kisenge oba mubongako n'okubonga olaba nti nno oli too close to the Lord. Muba mukubye mukusegeera so basiba ebintu ebirungi baleme kusiba nti sijja kusiba nnyama sijja kusiba muceeri oli nagamba nasibye mukazi wange katoba wasiiba ki. If you let it go, let it go. A sin is a sin all the time. Mubere bulungi mwena. Mwera.